abatulaba abalungi ku Mukutu Viki Exclusive twebaza akadde konna kemulekayo ne mugamba nti kemwongera okufollowing ensonga zino okuva enjegeno lwe yagwawo olunaku olw'omukaaga abantu b'omu Kiteeze Lusanja Kasasiro bwe yababuutikira. Olunaku olwaleero abantu bonna abasinga abaava mu njege eyo gye yagwa babudamizibwa wano ekitongole kya Red Cross era nga mu kaseera kano nina omukulu okuva mu kitongole kino nga twandyagadde ababuulire era naffe atubuulire enteekateeka zonna nga bwe ziri era na mbeera ki egenda maaso mu kifo kino. Abantu tulaba beeyongedde okusinziira ku muwendo ogwasooka okubeerawoko wano ate oba oliawo n'ebirala byonna ebigenda maaso. Mukama wange nkulamusizzaako. Kale ssebo nange nkulamusizza. Nsabo neeyanjulyeko ku batulaba. Kale neyanza amanya nze John Cliff Wamala nga nkwasaganya ebya enkolagana y'ekitongole wamu ne bannamawulire ekitongole kya Uganda Red Cross Society. Nsanyuse nnyo okuba ku Vice Media. Nange nsanyuse nnyo okubuuza omusajja ow'amaanyi yaganyuka. Bulijjo nkugoberera ku mutimbagano okwo ku YouTube. Nange nesi nga ndaba okuva enjegalo yagwawo obaddeko nga abantu webale kubeera nga obadde obawa ebigenda mu maaso ate mu budde. Webale kusiima Mukama. Kakati siikuluyiseeyo abantu bagala okumanya embeera egenda maaso wano okuva enjegeno lwe yagwawo. Embeera egenda maaso wano neyanziza ng'ekitongole Uganda Red Cross nga tukolera mu ofiisi ya Ssaabaminisita twateekawo ekifo kino okubeera nga tubuddamya abo abaakosebwa nga okusooka essira lyali kwabo be twasooka okuba nabo ku lunaku olwasooka be bantu abaali bamenyebwa amayumba gaabwe oluvannyuma lw'okubumbuluka kwa kasasiro. Naye enamba ezze yeeyongera etya nti ng'ovudde kwabo waliwo abalala ennyumba zaabwe zamenyebwa nga bakolerawo etiiye ezaali zigenda okununula abantu ekkubo, abo nabo ne bajja. Ate kati bw'ova kwabo n'ojja nti oluvannyuma lw'okutuula n'abakugu ne bagamba nti tulabye enjatika endala mu kigulumu kya kasasiro kino ekikyaliwo, tujjewo buli ali mu kabi k'okubeera ng'afuna obuzibu singa kiddamu ne kibumbulukuka. So ne bakola kye bayita buffer zone. So buffer zone ya mita 2 okuva ekigulumu kino we kiri. Ne bagamba buli ali mu mita 2 okuva we kiri mwetegule. So ennyumba ezo ne ziteekebwako laama ne bagamba bonna bazirimu mugende mu weema ezaateereddwawo ofiisi ya Ssaabaminisita ne Red Cross. Bw'oba nga tosiimye genda mu ezo weema mugende mu b'enganda zammwe abatali kumpi na kifo kino ekya Kasasiro. So ekyesobola ky'ennamba egenda yeeyongera. Bwe bwakeeredde olwaleero twasuze n'abantu 130 wano okwabadde abasajja 31 abakyala 5 n'abaana 20. Naye kakati wenjogerera enamba eno yeeyongedde kubeera nga wolaba omulyango guno oguyingira we beewandiisiza tewannakala okuva olunaku lwakeeredde. So meaning enamba erina okuba kati ng'egenze mu 2 oba okusingawo tetuyinza kumanya kubanga sensitization egenze maaso abakulembeze b'ekitundu okuli meeya aba LC1 ne bavolontiya baffe bagenze maaso nga bayitamu n'ebizindaalo luggi ku luggi nga basomesa abantu bano abali mu kabi lwaki beetaaga okubeera nga bava kuba bangi babadde n'okutya tobola we banaavaawo ebintu ebinabbibwa naye ab'ebyokwerinda babawadde babagumiza nti security ejja kubeera ggulugulu teri kintu kye bakigenda kukwatibwako ng'oba oliawo kye kibawadde obugumu n'essuubi n'obuvumu okubeera nti enamba zino zigenze zeeyongera buli lukya. So ffe tukyaliwo wano era nga woolaba tugeza okukola nga tukola buli kisoboka okulaba nti buli ali wano afuna ekyo ekyandisaanidde era nga bali mu mbeera nnungi. Twebaza gavumenti naddala ng'eyita mu ofiisi ya Ssaabaminisita olw'obuyambi n'obuvugirizi kubanga be basinga otuteekamu ensimbi ng'ekitongole. Ne twebaza obukulembeze bwa poliisi obw'amagye n'obwa KCCA n'abalala bonna be tukola nabo ate mu ngeri ey'enjawulo. Twebaza abazira kisa kuba okuva lwe twatandise okuba omulanga nga bw'ojja omala olengere mu tenti eri kati olaba nti ekwatiridde abantu babaleetedde ebintu kuba newankubadde ng'ekitongole twabawadde ebyenkizo mu bulamu obwa bulijjo olunaku lw'eggulo ng'obutimba bw'ensiri, masepiki, masowaani, bulangiti, matundubaali, sabbuuni n'ebirala. N'ofiisi ya Ssaabaminisita nayo neebawa emmere biba tebimala. Olaba nti weema zaffe zino za matundubaali so wansi waliwo matundubaali baadde beetaaga ebintu ng'emifaliso mulimu bamaama baffe ne bannyinaffe abeetaaga paadi mulimu obwana obuto nkubulidde twasuze n'abaana 21 naye ng'abasinga ku bano
myaka 5 nakukka wansi beetaaga pampa n'okulabirira ennyo kuba abasinga bakyala n'abaana bw'ogatta omuwendo gw'abakyala n'abaana baasuzeewo 72 eyo namba nnene bw'ogeraganya n'ey'abasajja eya 31 so waliwo ebintu ebyenkizo ebitabaddewo naye okuva olunaku lwe lwakeeredde n'ejjuwe bwazibidde ng'abazira kisa bambi bongedde okubeera nga badduukirira abantu bano babaleetedde engoye babaleetedde bulangiti endala babaleetedde sabbuuni babaleetedde sukaali waliwo ababaleetedde paadi waliwo ababaleetedde amazzi ag'okunywa tegabaddeewo babaleetedde omunnyo babaleetedde engatto babaleetedde ebintu byonna ebyenjawulo ate ne tuba nga twongera okuba omulanga naye yenna omulala ali akyalina kyasobola bakyetaaga obuyambi kubanga buno si bwe bulamu bwe bandyagadde okubeeramu so buli alina kyasobola gwe kyolaba ng'ekikadde mu nnyumbayo kikwate kireeta wano ku Kiteezi Primary School tuuka wali gamba ngenda mu tent ya Red Cross nina byendeese bajja kukkiriza oyitewo tukireceiving ate tujja kuba nga tukibatuusaako ebyokulya bisooka kwekebejjebwa tulinawo ebireetebwa wano nga tetunabibawa tulinawo ttiimu y'abakugu eya ofiisa Ssaabaminisita omwami oyo gw'olengera n'omukugu omulala okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga ekya UNBS kikebera ne kiraba nti ddala bisaanidde okubeera nga biriibwa abantu kuba ate tetwagala kufuna kabi kava mu kuba mu mmere gye babawadde twebaza KCCA ng'eyakoze ku by'obuyonjo kaabuyonjo ziri z'olengera enjoyoto obulungi ziriko abazirabirira waliwo ebifo we banaabira mu ngalo bayongeddeko yes kati ate era nga njawule abasajja wamu n'abakyala tebagenda mu zeezimu ate nga waliwo n'ettanka z'amazzi era nayo KCCA zateereddwawo kubeera nga zibayambako we tuli abantu bano tukimanyi nti baakosebwa ng'era abamu babadde n'ebigendererwa ebitiisa okwejjawo twataddewo ttiimu y'abakugu okubeera nga bababudaabuda counseling oba mu luzungu kye tuyita psychosocial support nti abo abafiirwako abantu baabwe abafiirwako ebintu byabwe okubawa essuubi bamalamu kwemalamu nnyo so abo nabo weebali ate era ne tubaawo n'ambulance ez'obulindaala nga bwezirengerera oluuyi luli ziri ku standby in case of any emergency kuba kati waliwo omukyala gwe baleese wanagidde emmotoka y'abamu ku b'amawulire esijja kwatula bamusanze mu community ali lubuto yakosebwa n'okugulu kwakola ki naye abadde talina ngeri gyatuuka wano yaffe twali tetumufunye mu community naye bwe bamuleese wano immediately kuba buli ambulance gy'olabaawo erimu first aid assistant erimu ne emergency medical technician gwe tuta EMT abakugu abagaba obujjanjabi obusookerwako so omuntu yenna abeera nga yeetaaga obujjanjabi obusookerwako tumubeerawo wano tulaba nga tekisoboka era ambulance ezo zikola bunnambiro ne zimwanguya ne zimutwala mu ddwaliro eriri okumpi. Okusinziira ku nvuuvuumo ezaaliwo olunaku lwasookera ddala ze twafuna wansi eri because baasula wano naye enkeera baali balina complain yaabwe nti abakazi n'abasajja tebaayawulwa mu kiro nga beebaka enteekateeka eyo kati eri etya abantu baamala ne baawulwa oba kwali kulimba ng'ekitongole buli kye tukola ekisooka tukikola mu ngeri eweesa ekitiibwa kye tuyita dignity nti naye kuba kuziika bafu ffe tetumala gaziika bafu okuziika kwaffe kuyitibwa safe and dignified burial nti omuntu tumuziika nga tetuweebudde ekitiibwa kye ng'omufu ekitiibwa ky'omufu akisigaza ne mu buwangwa bwe waba musiraamu tumuzinga mu bulombolombo obuziikiddwa ng'omusiraamu kale ate we tuba nga omugenzi tumuwa ekitiibwa bwe kityo ate kati abalamu tuyinza bate okubeera nga tetubawa kitiibwa tukola kye tuyita protection gender and inclusion buli kimu kye tukola PGI nti era weolaba owa kamera bw'anaatambuza n'akusigira ekifaananyi tulina weema 2 twaleeta weema 5 nga tusuubidde okutuuza abantu 100 mu ntandikwa naye ne tupangako weema 3 weema ze twapanga buli emu erina obusobozi obusuza abantu 2 zino ennene era entono esuza abantu 100 emu twapanga nga y'abakyala endala nga y'abasajja endala nga y'abaana naye abaana ne basalawo basule ne bamaama baabwe kubanga abasinga bali myaka 5 n'okudda wansi era ne bw'ojja ng'osoobasooba ekiro 6 ojja kusanga abasajja basuze wali abakyala tetusobola kutobeka bakyala na basajja tekikirizibwa ne mu mateeka gaffe ng'ekitongole tekisobola kikola era kati weeminuka ekozeseddwa ogaba ebintu tukizudde nti engeri gy'abantu gye beeyongera wayinza okubawo obwetaavu we tunafunayo abaana abakulukulu naddala abavubuse mu myaka tetusobola ate basuza n'abazadde baabwe katugenda zimba weema endala wali wabbali kuba emmotoka eyo gy'olaba by'olengeramu munda era obirengera weema ndala tensi ndala so ziri bulindaala okubeera nga senga ennamba yeeyongera tulina obusobozi obusuza abantu 100 wano weema weezi ate nga tetugasse basajja n'abakyala yesebo akadde kalabika kagenda kakukwata naye era still
abantu abasula wano Esebo. mubasunsula mutena ddala abajja obuzi abayingira abali qualified okusula wano kuba prime minister bwe yabadde ali wansi eri yakizudde ye nga ye nti mulimu abantu abayirimbika mu bantu bano abeenoonyeza ebyabwe musobodde mutya okusunsulamu abantu abatuufu abateekeddwa okusula wano? Kituufu ng'ekitongole nakutegeeza nti tetukola ffeka oba tetukola nga twetengeredde tukola n'ofiisi ya Ssaaba Minisita ate era buli kitundu gye tugenda tukola n'obukulembeze bw'ekitundu ekyo. So abantu abo bwe bajja wano tetubagoba ffe tubawandiisa bwe tumala okubawandiisa ne tukolagana n'obukulembeze bw'ekitundu oba LC1 ne tuba nga tukola ki nga baverifying amannya gano nti ddala bano abantu be abasaanidde era ddala ba mu kitundu ekyo be basaanidde okufuna ebintu bino kuba LC1 amanyi buli omu yali asula amanyi nti ono yali asula wano yali abeera wano kati era bwe tukola for verification tetukola ffeka kivola waliwo abakungu okuva mu buli kitongole kye tukola nakyo. Yes sir. Kale tweyanza nnyo tweyanzege mu kaseera kano obuyambi bukyetaagibwa singira ddala mu bintu byemmenye ng'amazzi g'okunywa emifaliso tebalina mifaliso bamaama baffe ne bannyina nga beetaaga pads zeetaagibwa mu bungi pampa ez'abaana bano abato n'ebintu ebirala nga toilet paper ne sabbuuni nabyo bikyetaaga. Neyanza nnyo mukama wange olwakadde ako. Kale sebo.